nga bwe maze okunywa akabuto kafa kabakanjagala kukulisizaayo nnyo mu kuwumulamu okwo katweyongereyo n'emboozi zaffe ez'omukenkufu tulabe obugagga obuli mu kabakanjagala. Kati kitegeeza ensigezo zigenda tuyamba ku level eyo. Naye ate bwe tuba tugenze ku buto wa kabakanjagala anyiriza sikini gumukyala n'omwami ali eyo asiwuuse nga bakuvuma obusiwuufu. Buto wa kabakanjagala mwesige tamanyi sikini nsiwuufu na zina dead skin. Abantu bangi nnyo balina dead skin enfu zaakala zonna zirina ebilayini. Kabakanjagala butono mulungi nnyo okumanya watunzi nnyo n'ebweru omukyala omunakenya gwe bayita Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o ye mukyala akyasoose okukola likodi mu nsi y'abaddugavu yakasooka okuwangula award eya Oscar. Award oba yengule gye bawa abazanyi ba firimu abasinze mu Hollywood naye tekyali tekinnaba kubaawo kuwa award eyo omuddugavu naye bagiwa omukyalo oyo gwe bayita Lupita Nyong'o. Naye ng'ekimu ku byamuweesa award ye Natural Beauty ye omukyala alina natural color ava ku bino ebyaffe bye twefumbafumba ne tubanga Uganda national flag wano wa black wano wa yellow wa red abakyala bwe batyo mubasanga ng'alinga national flag naye Lupita Nyong'o alina natural beauty. Kati Lupita Nyong'o oyo yagamba ekimunyiriza buto wa kabakanjagala genda okisome nako mu abayina iPad smartphone gikozesa ofune information sikubeera mu taratibu doyi. Lupita Nyong'o kati nawe abakyala yali eyo mwagala kunyirira kozesa buto wa kabakanjagala. Era olaba n'abakyala abali mu kizinga ekyo kya Hawaii bakozesa nnyo buto era gwe basinga okukozesa be basinga okuteeka mu movies omuhabbati ezirimu omukwano kuba baba banyirira. Kozesa buto wa kabakanjagala ono oba candlelight mu luzungu. Era buto wa kabakanjagala ayamba nnyo banamagoya abo baba bana albino banamagoye bambi balina obuzibu bw'omusana. Omusana gubookya ne gubayitamu ogenda okakananga sikini ezeeka amabala amaddugavu amabwago kubanga tebalina kirungo kiri oba kye bayita melanin. Ekyo ekirungo ekyo kitutaasa omusana ogutookya nnyo. Kati bo bambi munaye olw'enteekateeka ya Mungu munaye bo baafuna ebintu byabwe bityo sikini nebanga teriiko kala naye okwewala omusana okubookya n'okufuna amabwa yesiga kabuto kakabakanjagala kano kakolanga sunscreen ennungi eyamba sikini n'enyirira nabaga naawe omukyala ali eyo nga weeyerusa sikini nga buli ogenda mu musana gukookya okujjula okutta owulira nga gukwaka mu bwongo ne gukwaka mu matama ne gukwaka ne mu musaayi wesige kabuto kano. Ate gwalina gundi zino ze bayita safari homes oba safari business ng'otambuza abalambuzi mukateekewo mu motoka zo zikaabu abazungu bajja kukugulako kubanga baagala nnyo sunscreen bwe bajja eno omusana gubayitamu nnyo. Era bwe tuvaawo buto wa kabakanjagala mulungi nnyo okusitula abasirikale b'omubiri. Abasirikale b'omubiri bafuusa abasirikale b'omubiri ze bayita white blood cells ezo CD4 CD8 gwatanaba kulwala ku bulwadde buli bwe bayita ekiri atabaala kyekiri anaasigadde ewaka tosobola oyinza okuba ebintu bino tonaba bitegeere bya CD4 CD8 viral load naye kati yensi mwe tutambulira olaba naye buno obulwadde obupya obw'ekibumba hepatitis nabo bwalese obuzibu babubalira kati mu viral load. Kati Abajamani omanyi bakola nnyo research mu nsi z'abazungu ensi ekyasinze okukola research ey'Abajamani nabo balinga omukenkufu ne prof bayo research tutambuza ekintu twagenda okuzuula ng'abasajja bano omanyi abasajja bano baali bansabanga nnyo buto wa kabakanjagala. Omwaka ogwedde bansaba metric ton 6 neŋŋamba kakaaga ngenda kajjawa naye nga bansindikira mu Germany nengenda kuba kwa mukwano gwange asoma Germany eri wali Makerere ne mugamba ntaputire ebintu bino ogenda okuzuula ng'abasajja bamukozesa buto ku boostinga immunity naye nga tebangamba abasajja abo si bangu naye basanga nange ndaba nenkizuula naye ngamba nange abawuliriza b'emboozi z'omukenkufu era bangoberera ngenda kibagamba era nkibagambye increasinga CD4 oba white blood cells kubanga alina ekirungo kya saponins ekyeyamba omubiri guno okureactinga ne gukola interferons nezongera ate ku basirikale bo ne zikulwanira endwadde zonna eza virus. Kati muntu yenna afuna nnyo senyiga afuna nnyo omubiri immunity ngeri wansi ebirwadde mubimanyi bingi nnyo bitusumbuwa
onywayo akajiiko kamu mu mazzi agookya aga Kabaka Njagala. Era Butto wa Kabaka Njagala mulungi nnyo atangira n'obutafaali buno obuba bufunye fujjo. Omanyi obutafaali bwaffe mu mubiri nabwo bufune fujjo ssebo ne butandika okwonooneka ne bufuuka bukyewagula ne butandika okuyiikiriza omubiri bwe butafaali bwe muyita tumor cells. Ate bwe bufune fujjo eriyitiridde ne bufuuka cancerous. Bwe tuvaawo Butto wa Kabaka Njagala ono mulungi nnyo eri ababa bafunye obuzibu bwonna obwalusaazi. Alusaazi zifuuse alusaazi amabwago. Kati kye mulina okuzuula nti ebintu byonna ebyaka. Omanyi Butto wa Kabaka Njagala ono akola amafuta ayaka. Kati ne Butto w'ensogasoga ayaka. Ne Butto w'ebiroowa ayaka. Ebiroowa mubimanyi jatwofa mu kwe basimbanga vanira. Ebiroowa birimu ekyama. Kati ze kyenzudde Butto yenna ayaka alimu ekyama. Kati n'ono ayamba nnyo ku alusaazi. Ate nga alusaazi ke kabonero akasooka aka kansa, kubanga kansa w'ekyenda afuuse kansa w'ekyenda. Ate abantu bonna ojja kutunuulira abafunye kansa w'ekyenda oba koloni kansa bali baziyita alusaazi. Kitegeeza omuntu alina alusaazi nga teziwona olina emikisa 9 ku 10 okufuna koloni kansa okusinziira ku risaaki, kubanga amabwago gagenda gavunda gagaziwa gavunda. Kazinuma nywayo amata nenterera. Mwina ebibozibozi ebyo byemunyumya ebibozibozi by'obuugi. Ate nze alusaazi zange nze ndyayo lyenvu ne ziterera kumbe bwali kula. Kati Butto wa Kabaka Njagala munywaji akuyambe kwa alusaazi akaza amabwago obe mulamu, kubanga alusaazi zisumbuwa. Ate ne bana abalina constipation ekyenda okwesiba, kubanga oluusi ekyenda bwe kifuna amabwa kiba tekyasobola kunyiga mmere mu lulimi luli olunabuddo. Ffe ng'abayitako ebuddo bakiyita churning action, nti olubuto lunyiganyiga emmere by churning. Kyova oluya nga lugulumba luba lunyiganyiga. Kati bw'oba olina gas mungi n'otandika okubejjagala. Kati ebyo no constipation okumwewala, kubanga abantu abalina alusaazi bafuna nnyo constipation kuba balina amabwa. Kati ekyenda bwe kinyiga kiba kyekosa, era oluusi ne kifuna ne leakage, omusaayi ne gujjira eri mu mpitambi bw'agenda emanju n'agulaba. Kati unywayo kabutto ka Kabaka Njagala ku mazzi agabuguma. Era Butto wa Kabaka Njagala mulungi nnyo ku bulwadde bw'abazira. Era Ssekabaka Muteesa ow'okubirizi yakitunuulya n'agamba basajja bange nga balina obulwadde bw'abazira, balina enziku, balina kabootongo, balina kandida. Ebirwadde byali mu Buganda wano ne mu Uganda nga tosobola nakikkiriza. Kati naawe osobola omunywagwa alina obulwadde bw'abazira mulungi nnyo. Ali antifungal, ali antibacterial, ali antiviral, alina ekirungo bakiyita fabo, kitta obuwuka, tekitise buwuka, kyereka bwe kityo. Nywayo akajiiko kamu mazzi agabuguma onaneebaza. Okumanya ono Kabaka Njagala mulungi. Ne bana abavunda enjala, abaza engoye n'ovunda enjala n'ebigere byonna ne bivunda, sigako kabutto ka Kabaka Njagala oba candle nut oil. Candle nut oil, kukuyu oil nga bamuyita Abachina. Naye mu mbeera eyo n'Abachina bamukozesa nnyo mu ku anointing, nga bw'olaba bakozesa olive oil mu church mu kusiiga omuziko. Butto ono wa Kabaka Njagala bamukozesa nnyo mu anointing. Naye kati ffe aba Prof Bio Research nga tutuukiriza kiri kyennyini Ssekabaka Muteesa kye yalina ekiruubirirwa ekyokupromotinga nga Kabaka Njagala, era naddira buli kika n'akiwa Butto ono wa Kabaka Njagala oba omuti nga alina ekigendererwa ekyokupromotinga omuti guno. Kyova olaba bw'ogenda wali ku luguudo lwa Kabaka Njagala waliwo emiti 56 egiraga ebike 56 ebya Buganda. Buli kika kirinawo omuti, naye nalaba bannakinsige be baakolako research bokka. Ne kati ffe tukozeemu ne kabutto. Kabutto kano tukozeemu amafuta kuba yalina ekigendererwa okolamu biodiesel. Kubanga yali akimanyi nti Butto ono ayaka. Era kati ffe tukozeemu ettaala yaffe eno. Ettaala eno eyakire Uganda, kubanga Uganda tulina ekizibu kimu, tutunuulidde mafuta gokka ag'omu Bunyoro ne tutamanya nti abasajja abazungu basazeewo tebagenda kuddamu kukozesa mafuta gatali organic, agayonoona obutonde bw'ensi baagagobye. Kyova kati Uganda tulina okuva mu kibookisi tunoonye research endala okulaba nti tusobola naffe okwekolera amafuta nga bw'olaba wano Butto wa Kabaka Njagala wano agenda twakira
kati geno amafuta agava mu Kabakanyagala Ssekabaka Muteesa ge yali alowoozaako gaaka gasobola okwakisa ttaala gasobola okukola okwakisa stoovu gasobola n'okutambuza emmotoka oyo gwe bayita biodiesel gamba amafuta agava mu butonde era yeno Prof Bioresearch ettala gye tukoze eya Kabakanjagala nga tukutuukiriza ekirooto kiri Buganda kye yalina ekyokulanga bakola amafuta ate okukola amafuta mu Kabakanjagala kyangu nnyo omugatta bugasi n'amafuta gana emandule n'oteekamu ne caustic soda mu abakola sabbuuni mumanyi oba evvu n'obanga omaze okukola amafuta agasobola n'okutambuza ennyonyi agasobola n'okutambuza emmotoka agasobola n'okutambuza piki muli ku kimwe muzuukuka Uganda zuukuka Buganda Prof Bioresearch tukubye eggwanga mujje tukulaza ebirungi ebiri mu Kabakanjagala mu nsigo zino amafuta agavaamu agasobola okwakisa ettaala zino research ze tulina okuteekako amaanyi ng'ensi tukomyewo emiti gino egy'ennono n'egy'obuwangwa bituyambe okugenda mu maaso tugobe obwavu ate olaba ono obutto kino ekisosonkole kino kyokka kivaamu daayi asobola okudaayinga enviri z'abantu asobola n'okuyamba ku bantu okulaba nga akola kala era butto ono owa Kabakanjagala akyusa n'amaliba n'agakolamu leather kye bayita leather tanning agonza amaliba ne gagonda amaliba g'ente ne tugakolamu leather era kabuto wa Kabakanjagala ono agoba n'enkuyege tezikolagana naye era China gwe bakozesa okugoba enkuyege mu nkuyege mulimu zuwa butwa ate nga mwerabidde ze zisima emiwaatwa mu ttaka amazzi ne gasobola okuyingira mu ttaka singa tewaaliwo nkuyege singa temufukirira singa n'ennyanja teziriiwo kubanga enkuyege ze zikuba emiwaatwa mu ttaka olinda ki zuukuka tukole tulabe oba osobola okujja ku Prof Bioresearch netukuyigiriza enkamula ya Kabakanjagala n'okukolamu amafuta gano agasobola okutambuza ebidduka byo oba gwe okwenywera kabuto ka Kabakanjagala n'owegobako endwadde ezo zonna ulcers cholesterol immunity n'oyongera ku basirikale b'omubiri ebintu byonna ku Prof Bioresearch ku Equatorial Mall n'omukenkufu Julius Nyanzi ku kisenge 152 kwebaziza nnyo okutulaba.